Zion kafo kalungi ukimuwe kiri sauna kalungi ndabye kukiringa kungi tekalina buzibu bwonna abaana nga bakeera ate ate tebalina leero sandi dakiika ngaaga benala banona nga luweewasi babaze kuwuga ne sauna eri awo omwana okukeera okukalumamu essaawa zinagenda owera 11 nga oluba terugeze Blood oli fiti twala abantu gane nga mukedde okukaluma tewaliko saawa leero weekend nkubye nnyo kale tusimbule embalasi teri budde oli mugwengwa bbaala saawa yonna mbeera mu bbaala nze ndya ku bbaala oba mu lulimi olwangu kyebayita night economy kati yeffe musajja tosobola kundaba mbawange nga neebase kasiteeko na saawa emu nze mba ngenda ku mulimu kinkoze bulungi engeri ng'omulimu gwa bbaala mu abakyasinze okutegula okutegula mu ngeri ki mbono yakayingira osoka n'omuwayo ecupa 2 nomanga nga tugende waka mu biseera ebisinga si we kiba kiba bwe kiti kati nze wenkukwana mu bbaala of course mandala kwegatta naawe olunaku olusooka kigaana wakiwandikawo nti kigaana first time ate oyagala nkulimbe musooke mwekwanemu kuki teteri budde nze nkulabye nkusiimye kugambye owaayo nkwagadde kankuwa enamba ya eyo wogimpa nkubirako enkya wesitakuba nga omanya bbiyawo bamunywedde kati nze mba siri omuntu akkiriza kugaba namba olinga alaga mbu gwe tokkiririza saagala namba yaki oyagala kugenda bugenzi speedi ng'ebannene kati ano tugenda wano kati nno ndaba tulina okutematema tutemeteme kati osanze omuwala omulabye omugane ye jangu omugulidde yakanywa iki kyesatu kati ositamugulira ye nangulira abe Uganda kati nze nkugamba experience kati agambe yange reality sigenda kulimba kati ye wangulira oba ye wanekwanira kozi naye wakwekwanira ayinza okugamba tugende ate nga akwana anko bangi bangi omwana nakwetandikira kati oba ku mulimu ng'olyawo okola nakulaba natuma weyita genda ogamba omuvubuka oli anywaki okisegeera kati nagamba mwakazi angambye onywaki ogamba aluwa nti oli kati ekisinga nze abona benkola nabo bakimanyi tombamirako wemba nkola guba mulimu kati ajja agamba ango omukazi ono agambye bwati ne bwati ogenda okunywaki kyala yo siri wa bbiya oli waki ndi wa whisky bwe buzibu awo olw'okuba ofunye akugulira n'oyagala owanike kati lwaki watu oyagala mpanike okuba n'omuwala nga omusaza anywa bbiya nagamba njagala whisky yaba takuwanise omusala ku bbiya nagamba njagala savana yaba takuwanise lwaki tasigala ku siminofu gwabadde ati investor wo oyingiddewo oba weereese osegedde oba weereese kanyiza osanze ntudde awo tumye omwana nga bakuwa eki gamba bampe whisky olinyerezaawo kumuleta bampe whisky tosooka nakupimapima ate mpimamu ki ode gwe wampimye edda wandebe edda wampimye anti yakulabye kati gwe topimye mukulaba ono gwe ngendo nywera kirasi ye eri etya anko
nze ngenda okugamba nti bampe whisky nze ba nakulabye edda appearance yo zebe mala bategeera bamuwe bbiya sinywa bbiya kiba kigaali sinywa bbiya era wagamba nti njagala whisky nagamba bamuwe bbiya genda mugambe sinywa bbiya nakuba nagamba naye anywa ki ng'omugamba bampa amazzi naye nammwe ebiseera ebisinga ova ewaka nga ekirowoozo ky'ogamba kangende mu bbaala njagala kutegula kale sigendagana kibaawo kyo kibaawo naye tekiba kisadiriro litini omuvubuka naava ewaka nga pulaani ye yeeyo kanyuli pulaani yange ngenda ofuluma mu nnyumba mba ngezinoonya ssente va ku ggwe si bakazi va ku ggwe omulimu gwo tukijje mbusi gwe mulimu gwo ogenze kucakala osanze akawala okasaze ku mazzi naawe nkali mu kunywa obukosi bagenda kukwata oba onsanyudde ngenda kulumba kugambe mami bweki kiri gy'oli bw'oŋŋaana si musango ate sigenda kulemerako kati akkiriza omusanze ku mazzi omubuuza onywaki asabe Red Bull nga wama Red Bull jukira ye tatamiiza anywa akasooka ka mutwalo kati katwaliwo neno legasi y'abawala olw'okwalaba oli anywa eccupa eri awulira bituuseeko mirundi mingi nangamba nti nange nkola ki nange gyenywa kati gwe oba tomanyi ng'okola ki ogamba baleete jukira otomumanyi mwesanze mu bbaala balese eccupa ya mitwalo 2 mu egi bagitaddewo weesunze ogamba leero ndi kushuwa kiguggwa siva wano nga tinatuuka namumakkati n'atabukirawo n'atandika ottamira okuvaako anka awo sibeerawo awo ekigendererwa kyo kiba ki ekigendererwa ky'okutumya kyatanywa kiba ki simanyi oba kuyiga oba kukopperera kati oba tonywanga ku whisky bannange mwesonyiwe oba ogenda saza omuntu tutudde bakagireeta tumiddeko kitundu abo badde yambo oli muwala mulungi oyambadde bulungi owunya bulungi oli simaali niraba omwenge gwe nokukuswaza ebitategeerekeka oyogera ebitategeerekeka osinapinga kati waliwo n'akalala akasenga nze okummamba akasenga okunnyiza beba n'abawala eba mu bbaala omugaga n'agamba leero ndi bwomu naye abawala abo nkasiimi bali bana ayagalamu atya kamu kati oyo omu tasobola kuva ku ttebo okuli banne najjeeni ayagala okukola oti bonna balina okujja bonna bana bonna bana mikwano gye baganda kati abawala balina teeki baba mu bbala bayita ba Luganda ne baba beesanzawo birabyeko olunaku abaki abasista teri oyo aba akulimbi abasista ate mama boyfriend agamba nti my brother oyo brother wange towakana nga boyfriend nawulira nakiwulira kati waliwo kapa ezimu nga bo bayaye oba nkireete ntya nga balina ka business card wenfuna ntegula bawa ngagenda funa enki ekyokulya nga n'omusajja akimanyi ali wiringi bamutegula namulaba ku makya ate ku makya baddayo bonna ewaka obuzibu nze nkola mu Mabala ate ndaba bingi lindako boyfriend takukkiriza genda naye kuba kugamba ono bulaza wange sisobola kumuleka guno omuntu ogusooka tulaba tutya tebiriiwo ebyo ng'amaze okunywa tebiriiwo genda ogeze mu parking nga bana emmotoka mu parking nga kiggweraawo ng'akuwa kyakuwadde oba 10 oba 5 nga ye bamulise ku ttebo ali mu kunywa amanyi mami agenze kukola
akasenta aleta naye no dayo wakane wetereza ate oba toyina muboge na chorus omukazi income yo buladi no bingi Mabala towakana bingi nnyo buzibu ki bw'osinza ofuna mu kutegula wano kutegula okwo kulimu obuzibu bungi kuba ekisooka ogenda tegula omuntu omulabe lwa mwenge matala ga bbaala amataala gakubye gakubanananyi nfunye ekyeru ono simuleka sasula naye leero ebyekika bintuga wa bikutuga ogamba wayi kantwale maali ewaka ajja kasinga okunyiiza era wansonyiwe akali akantu aka kaliwa aka omusajja akututte ewuwe lwaki oba weemakula lwaki odda mu ngoye z'omusajja okuzambala reality oyagala ayambale ki wazinaki naze nyambadde tokiriza nabasiibawo osiibawo kuki oli mufumbo tuli bampeta kala wegambe sitatwala abakazi wange watuba tuwesiimira ogi kiggweeraawo ngende ewange masawa tosigaza sawa tosigaza wo tosigaza jampa tosigaza engato tosigaza katwala omuwala kankogera ndi munsima munsima kanjogere naye nakagula engato zange mu Desemba ngomanyifa abavubuka olina kweteekamu sente ogikubyemu gumu nagula peya zange zaali 5 box kitegeeza 5 wali tonazambala ndasinazambala nanesaati yange awo ya Levis badi sinija kuva bweru ya $15 t-shirt emu asanga omukazi ajambadde ajo ne sinika yange empya agikubye ezize emizina giri wali awula nga ngamba bebi ngenda kukomawo okomawo lweggulo lonna baba lwali bayagala mbukanyambalemu wano njabikomyawo kanemba mbadde nkwagadde ntya sikulaga mbeera mbi sikulaga badde nalyawo ofcourse kiruma wamuleka nagenda nogamba esaati yange siniika yange sinagikubamu naye buladi kasita ogifuluma n'ogenda blacklist todda yabikomyawo kati gwe mankuta teyakubira mbuwa ebintu nonkubira nze mankumazi watona kyoŋŋamba esinga okunyiza kwemakula osanza ofyumu kale wekubeko naye totwala toteeka mu kabaagako wafyumu gyogenda otwala si ebiri kikusanyudde weefueko owunye bulungi okoleki ogenda ogigule naye gwe totwala bitali bibyo gwe bagambye nagigula sizaagala dandiguzeemu ngula bintu tokkirizibwa akina saawa nga shorts bannaye jampa sweater pant tulina kati golinga agala tukole oduloko nga ziriko n'obusiba kati nze wanga amateeka gakyuka tokwata ku ngoye zange ne waba girlfriend girlfriend jikirizibwa of course girlfriend naye tiwano wakutegudde mu bbaala kati nganze omuwulu simanyi kweka sente nyumba yange lwaki mankwata sente ate nzikweke nzikukulira apaana buladi oli kuki kati nganze nyuse nvudde mu bbaala mumaze okukola kyeneteka ku TV stand nengenda mu kigo nenaaba nenyingira obuliri
byonna ne bikola ki noleka mbeera b'omu olede jukira kikulimu mulyo ekindimu kimanyidde era newendeta omuntu kyokola routine kyenkola naye ate ozukka eyo mulyo n'ogamba tabanga ntegudde n'ozukuka ate n'oyana omanyi okulya mu nju eyo naye mu nju eyo ng'olimu nga mubbi mu nnyumba eyiyo ng'osimuka gamba tannange tebantwala osimukemu bo bati TV obenga atagirabyewo kumbe weeri naye abakazi bakyuseemu ebyaddala bakyusemu ki katwaliwo abawala abakyafu omutegudde ng'omutegudde nga mulungi ng'anyirira wataddeko essuuka zo njeru wakazooza ate waliwo n'akalala simanyi nakumanya abakazi babeera mu bbaala ebigere biddugala nnyo okusinga ebyaffe abasajja simanyi nakumanya babeera mu open muganda n'obeera mu open ekyogamba ebbala yanfuufu n'obeera mu open sigeti ina okuba nga kitukula n'otwala omukazi nange sajja bamugenda kunjogeza nga tutegudde programu yaki bavubuka bye tuyitamu nga tutegudde naye okaleesa essuuka yonjeru abakazi abakyafu balimba muganda wange n'oba olina appetite etya ogusala nze awoowe neemanyi ngusalirawo tutemeteme process wootuukira okumutwala oba otaddemu kyenkana ki that question is two-sided waliwo okuwana n'omuntu ng'omwegula awulira nabawo okuwana n'omuntu ng'edde naye yakwagadde edda tannakwagala omusanze nga tannakwagala ayingidde buyingizi tannakolebako nakola ki n'omulengera n'ogana n'otuula waali n'otandikira awo bakuba nze ku lwange sooka okyejjeko gwe tukiteeke jjeno kiteeke jjeno temwemanye omusanze otandise ntandise bakwogenda kunywaki kati ate awo nagambidde wali emabegako okusaayo tasobola kunywa okitegeera kati otandika okukola ebyekisino nga tonywa wisiki nga lukusizo n'empisa zo tezikwatagana kipana bye bampya nga nakagigula nvaawo buvi era wenkola bwenti sidda manyamanya kiganye osanze anywa Guinness era akusabye Guinness nsina buzibu omusanze kumukaaga awo otandise opimapimamu kumwena njagala mumutegule oba wakagula mmeka awo kati kamukolera ffe nyangu nnyo wenva ewange nga ngamatirera okutegula katandike kalituleeta ngenda n'emitwalo gyange aga 2 nga gange muntu omu njagala kutegula njagala kutegula sanze omukazi ogambye anywa Guinness emu ya kasanvu kati balamu ecupa 10 ku nusu kasanvu sente mmeka omugulidde 10 ekyomusanvu kiba kimaze okugula kati ekyomusanvu kiba kigudde gatako chips n'enkoko n'ebyokulya byammeka awo byena 11 naze nejanga 2 nange kwaga 2 nange lina okunywako nange nywa Guinness onywedde naye mmeka 10 nange nyweddeyo 18 wasigaddewo kyebyo kati kyebyo kiba kyaki transport kugenda waka
togenda musibulirawo tekisoboka okategedde oba olina okumwozaayo nga mmeka kisinziira kuba ekyabiri kyo tukibaze ekyo kiggwerawo mu bbaala mu bbaala kati ozze waka tolinamu yadde ebina naye ng'okimanyi kwanti olina okukola ki omusiibula olina omusiibula transport wo nawe olina omuwaayo ogambe kale omuwaddeyo 5 nono n'emitwalo 25 mu kiro kimu ng'ofunye ekyokola ki kyoyagala kati gwe saawa ezo gwe bakontetedde oba musanyufu naye kati kisinga okumalamu amaanyi ku disappointinga kyenagambye kiri ng'omuntu mukyafu obange toweebakamu kati muyonjo omaze 25 gamaze sina kingi musharinze enamba kyana gwe kyewali oyagala era wakifuna olunaku lumu towankulirako wadde ku ssimu ali osuubira ki ayaga tugenkootayo wategeka empeta nti nfunye ono kati tufuuse bawamu si we kiba kati nkubuza ekibuuzo bwekyotandika kwegatta manya akazi bwekagettako oba ompadde obudde nja kulimba bonna obalina essaawa zino bonna mwogera kati nange wekiba kiba gyendi nze emba nkwagadde era nja kukola ki nja kunoonya naye olaba sikubidde essimu tonoonya wampisa bulungi leero wooli kiriwo ate oli wali omanyi nti oli nsanga kati gwelinda simu yange ekukobire ti baby how I am good whatsapp nara come this side oba muwomu yukamu process eyo gye tuyiseemu okuva ku 6 paka ku 10 ze ssaawa mmekaawo ssaawa nga 4 essaawa nga 4 munyumiza mukoze eki mulidde munywedde anti omuwala agamba kati nfunye boyfriend ayi kati webuzi babasinga bye balina omusajja wakwana leero nakuyisa bulungi naka handling in that way ekumaking okuwulira nti you're special. That's not love. Sigenda kwagalira ssaawa zino olwokuba tufunye vibe y'omwenge tutamidde twogedde bukimu ombulidde ebyama byonkubulidde ebyange byamwenge naye bugenda kere nja ku makya naye bananyumiza byaki kyabiri kyange nedda va ku bya ssente ngeyabagambye omukazi bibyo biri personal nga bana mugambe byaki kumi gwe wadde omwegulako okola ki oyagala tegula osigera kati wagenda n'agamba nti wanebakako gumu biki abamu ngatandika okukulangira nakulabirawo wangamba ekisoolo omukadde yakukola ekyo lwaki muli bazibu mutobakako ne mutusuulawo nanga wenkubuza ekibuuzo nakusanga oli mbeerera yagikugjako yakyakuliko simanyi gyali kati nange ndeka kyabadde kimu wemba nawomeddwa leka nkunoonye nja kunoonya ate nno bubi kufune nemba sikwagadde tomala babula kisala sente z'abakazi tompa bebi twaligenze naye sisita wange ono nfuneyo transport kati singa temwasanze mu bbaala temwandize waka kyekikulaga abawala abalayisi n'abali cheap kusanyunywa siminoofu ekikusanyusa bikisiye kyaki nkukwanye toleeta banno saagala banno nkwanye ggwe
ate nkupana to gena banana I've got a man, he's cute. Come and say hey to my man. Nze saagala manya tonyanjula. Sinafuuka mwami. Sinafuuka kati omanyi nti nti gondetedde kusinga obulungi. Yensobi gye bakola abawala. Ensobi. Nze ndabye ggwe nenjagala ggwe. Tonyanjulira banno. Tubamuga nti abasajja benzi. Naddala abasajja b'omu bbaala. Munno gw'oleese. Yakutwalako omusajja. Azza atiribiyita ati. Kati okwaje omukazi tolinaako yadde ebbina, oleese ow'ebbina. Era omanyi kyali wange mukonya w'omuganga nkubuulire. Mugambye omuzannyo kati gugenda kukyuka muyaba atitegedde. Kati gugenda kukyukamu wano siita. Nabadde ntomedde. Nkulabye kati nno wentuusizaawo n'akatebe nendiransi. Ate kino nendiwo ono gw'oleese ow'ebbina. Gw'oleese okunnyanjulira. Bwe bwenzi bwayogerako. Kati boosi akutumye omukazi. Boosi wamu abawagira ddeire. Wa boto nnene. Oyina omukazi. Boosi gwayagadde. Naye ng'oyo omukazi gwayagadde. Mukazi wa kyaliyo. Onfuna wenjija. Oyagala seozize ebbaala. Oyagala ebbaala ekole. N'omukazi omugagga gwayagala. Omugagga omumanyi. Kuyiwa akakadde awo ng'alabye ku bbeere. So nga nnafu nnyo. Naye ng'omukazi waani? Wa boyiwo. Boyiwo n'ate nnyo. Okumala otya. Kati kati wano tugenda. Otujje wali emabega. Ti abakazi abamu bajja bambala kukola. Nagamba ono brother wange. Okategeera. Kati nze awo kyenkola. Ngenda wa muwala. N'omusomeramu. Kisobola mulimba. Mugamba buli kimu. Muniga azirina. Alina ssente. Ebiddako eby'amasikola ki? Simanyi. Ne tukole ki? Tumunywe. Genda omunywe. Nagamba naye n'atuwa ku ssente. Mugamba nze simanyi ebyammweze nkukonekitinze. Bwamanyi. Kati oba oliawo omugagga n'akuyita. Ng'olese nga tebanabugula kigambo. Kyabiri kyo kikyo. N'akuwayo eky'ekkumin'etaano oba ekyabiri. Mba sifunye. Ate ne batennaba kuggwa. Mbale maye w'omutuusiza kiba kiwedde. Mugagga mpadde nawe olina okumpa. Oli adda busayidi. Wekiri mba bulooka mu bbaala. Mba bulooka. Mwe bali bayitirivu. Nze munnayito mugagga mpaddeyo abiri. Mwotedde omuwala. Mugagga byonna bikoze. Batukogera n'omuwala. Manya abagagga balina enzanya gye bazannyamu ebintu byabwe. Ya kiboosi. Akweta nakukolera buli kimu mu bbaala amayo gw'ebbeeyi n'agugula ntuuka ogenda ewaka. Nakusibuza. Nagamba nze ngenze. Nakulekawo. Nkulese. Nakwata mu wallet n'abala kinaana. Nagakulekera. Ekinaana. Nenga waze ngwenda mu kakaaga oba kasanvu. Wakanywedeko amazzi. Wakanywedeko amazzi. Oli awo yiya transport ani antwala ewaka. Omugagga n'awolekera ekinaana. Kati omugagga wakulekera ekinaana. Nowa ne boyfriend ng'obadde omwagala nnyo. Obadde okyamujjuka. Timing ekyukirawo. Olwo bulooka. Togenda. Olwo bulooka. Gaba mateeka. Abalina okujjamu. Abalina okumpayo 10. Obaze omuzannyo. Kati mpa kyompa. Boyfriend. Baby jantudde waka. Kati boyfriend ye tomugamba. Kuba bakyaliwo. Ne kumwana nakola ki? N'agenda naye. N'agenda n'ebbaawe. Naye omwana batagenda kwebaka. Mutima gwonna. Gulowooza muniga. Muniga ndekera ki ekinaana n'agenda. Nga tabaako kyaŋŋamba. Yadde.
olwo omuntu akwekera na namba ate namba okoma Mabala kugino nyamba manager nyamba ko namba y'omusajja yagimpadde kati gwo mwala wajjo bamulungi otya wala bantu mukazi wa mulungi gogeno nonyo omusajja gwo munonya kuba yakulekedde ekinano manyi wanaagumala ajja yingira emirikwezi era wagumalawo ne mutwala emyezi gyammwe ng'ebiri nga mwedeetinga mwega tukitsira n'akuta n'afuna omulala naye abamu bafunamu emikisa nampangisa ennyumba namutwala ne kaside business akatonotono akamuwayo ku sente deire ng'omuwala naye omuwala oba oliirake baba batono kuba omugaga wakusudiramu emyezi 2 mu bbaala ng'ebbaala erina okimanyi nti oli mukazi mulungi wakusula emyezi 2 tekiddako sente abadde akuwayo ka renti ennyambala ekyuse essimu okwata iPhone osegeera mu myezi 2 emitono wadde mu nyumba yanaku wadde apartment yakamu 10 olaba obulamu bukyuse kubanya abawala nnyo sigala muyana ndyomanyi wanakukyawa ojja sigala mu kazigo ko kujja mu kazigo ko kaana kwadde apartment yemu kumasasudde emyezi emeka akimanyi mwejenda mwalina okugobera mwejeegi oba toliiwo asasula emyezi gyena asasula emyezi ena waba waddeire ola nga oli emmotoka ya bebi eyingidde asa emyezi nagiggwako egya renti we toddamu kumulaba oba omwagazaaki n'amasimu agajjako ng'ebaagibulamu omwezi gwo bogenda olaba nga akomyewo bebi wakola otya mbadde simu nafuna ebizibu nakadda ng'akulimbalimba awo ng'akuta ng'afuna omulala naye ng'amukola kyekimu okutegula kungi mu mabaala nnyo osobolako n'okujja n'omukazi bamukutegulako gwewaze naye nga kiba kisusa nga muganda wange oyo ali ku kamera omulaba ngayisewo sebo ngogere tateguddewo kajja ne mukazi we mu bbaala yajja naye kakazi kalungi keeru kali simaati bambi ng'olaba waitolaba nze yamukakkanya yamugamba nkubulye muganda wange omusajja yayita akawala ne kajja yoda yakakimaniro katudde nga yalatudde n'oyo nekawayo enamba omusajja yali abikoze emmeeza nga mugambye beyo vayo jangu otuule wano n'atabuka nze nali mbalaba kuba bayingira mbalaba night nze west na branch Sunday ebeera buli Sunday esembayo omwezi kuba nze mba ntudde awo ndaba kirenti bange abayingira bakasitoma bange bakola ki buli oyo ayingira mba mumanyi era mukulu yayi tewayita na dakiika 5 n'afuluma n'atuula n'ensolo ye papa baba bakatuula bati tebanayita yadde ekyokunywa omuniga nga yalengedde edda nga ye yalengedde edda jjukira ebbala oyingira buli omu akulaba agamba ono mpita weta nga akwata ku mukono katwale wa bosi ndaba nva nali ntudde njija wali n'omuwala ngamba nkulye muganda wange kyokola kikyamu ndi mukazi wa munno ate omwana tumumanyi wano fenna tumumanyi tokikola nangamba boyiwo kati oli waba boyiwo ntaba boyi wange nze njagala mugamba kibi era enamba tugisangule mukazi omuwala yagiwaayo ubwo yalaba ate okumanya ono yanyiiga yava nawo nkulekamu era mu bbaala yava nawo n'atuula wali wa saidi n'akwata kamera yange awo omulaba nze ne mulaba ne ŋŋamba nkulekamu bulesi osobola muleka yayagala omukyala we naggobye dda ye yali amwagala lwaki yamugoba wamugoba toli naye akyali naye uyo
kugoba nanti bino bintu byanjawulo buli omu alina omutima gwe mulala agamba genda era todda oyo n'agamba teri mukazi gwe batakwana teri gwe batakwana nga tebakwanidde mu maaso gange tasobola kyewala ekyo teri mukazi gwe batakwana nkikkiriza kasita obeera nga toli mu maaso gange kati okimanyiza obusanga nti amedi osobola okwana mukazi wo ng'oli boyi wange kiba kibi tokategedde kati oyo kyeyakola kyali ki kibi ate oyo kyeyakola okusigala ne mukazi we si kibi gwekyo kikulaga omutima gukola ki gumwagala ate singa gwakufa abaniga muganda nange mbasiriiwo mbasiriiwo kyenkugambye sisigala kati nze nsigalawo naye todda tosobola ngamba we tuwali tudde wano sigenda vaawo naye nga bakututte eri tolina kudda wange genda beere sigala gye bakututte gwe toganda ayi gwodaze nsinaamu ssente ogenze waba bosiman kati ndeka genda n'abagagga bawala bangi abayingira mu bbaala ngabo bakimanyi leero balina okuntegula tokweka gamba bawala bangi abajja mabala babazze kukola temuwulira ajja nga azze kucakala bibiri kati ku 10 4% 4 ku 10 ku 10 olinga azze nga bibye ali kalina waba azze nga azze bibye kasaka bbiya kawera ku mutwe obwongo nga butandika okyuka simanyi oba omwenge gulimu ki timing ekyukirawo ku zino 4 ziba zisigaddewo kati kweyo 4 percentage eyabatono kasita ateekamu kabbiya kati anze ngambye nti buli mukazi gwala mu bbaala aba wakutegula buli mukazi gwala mu bbaala kali kabanga katale opening market kabanga katale opening market atondawo karoti oli wa mboga oli wa nsujju ono wa kivuuvu ono wa ttooke ono wa muwogo ono wa lumonde sente zo woyagala okwata kati ngeno tandika okukola naiti amasimu gatandika ovugira kuva misana olinamu booleeta abasajja ezo abakazi bonna ng'olubagamba ki olinamu akapya waliwo yaguze tebo omwana akubya beno leero kwaba niyo waliyo ki kwafe webujo kino wekiprogramu ya leero ogimanyi naye nokufunya ekibosimaani siri bulungi lwenti yandi bubi ng'omugamba jangu tugenda kuyiiya ejja saawa zo meka oba meka nga tewannayingira abantu bakyali batono kuba akagoyeke n'atuula wali ekisambi nakisiiga oyiro nekibanga kimasaamasa wanagula akatupa kakatono akafo kazini 9,000 n'atuulawo kati gwaba akuteze n'ojja wano nywaki gyolina okukola ki naye nga ye talinamu yadde ebina akosika eriyo nga neza boda agenda kujja gyo yagambe eyo kiganya so mumpeyo fite deno naye wakatujja yiyo olulala naye wakwasa akuliisa kati bizinesi gye nina ku bakazi mu bbaala naye erimu loosi bizinesi yo naye erimu loosi tali bizinesi talimu loosi asobola okujja ne bagana omutegula newagaba ne bamutegula omukazi natuuka ewo nga kyasuubya sikyayi ate kati nze abakazi bali open bagamba yampadde kyesatu oba wakajja ewakano tamanyi bikola tamalaako namulabya ekifuba nendowooza oyo mufu tufunayo omulala ddeno tajja bimala kati abaana babeerawo mu kikoni enjala eri mu kikoni buladi
blood enjala eri mu kikoni awo zakuga enjala eri mu hostel obuliwa ateri first semester oli newcomer ewaka bakuwadde akakadde owulira upkeep bandi wagoni y'amabaala akadde si kangi night age kaba kagenzi bw'oba mukekkereza nnyo ng'oli mukubi wa bbaala ng'okwata kapola mu wiiki 2 kaba kaweddewo ate nno ng'ozikomberera omulenzi omuwala kale okalingambe nti omulenzi ayinza ntwala omwezi mulamba naye omuwala kagatto kapya kaguki kafulumini n'okukakuba kabaaga butopu bupya kalina omanyi obugoye bw'abakazi bafulumya kumukumu ate zebazaala isi tupisa esa kitundu oyo ebbeeyi nnyo 5,6 awo katwakwata akadde ke n'agulako obugatto obwo n'agulako n'ebyo ebyekiwala buli kimu n'ayingira ebbaala kati abamu baba bagezi agamba bampa akakadde kange kanguleko byonna ngenda mu bbaala ngenda kukola n'okuba mu nakasente kange ngakakadde nagyeko emitwalo 4 n'okulwana nnyo okulaba nti emitwalo 4 ngazzaawo kadde kange nkawere kati akadde we kaggwawo ako kwani nalinako abawala awo mu kikoni nga twaleeta mu nayiti twawo abasajja bakyali bange n'enjala yabalumako ebyaddala ne bigaana netuwa ekisajja kimu eno wiiki emu tugiyitemu agaba bannaaye sirinaamu nange netukola tutya gamba enjala etuluma oye kale okwata emitwalo egi okuba simu wandegeya ebyo ebisiikesiike ebyo n'ebicyapati biki nga babaleetera essaawa gye bakusabira togimanyi temanyi ya kalidinaali essaawa gye bakusabira temanyi ya kalidinaali mu kampasi mu kampasi kikoni gyekyasinza okubaamu enjala n'endala gyeri naye nkugamba kyemmanyi nkugamba wemmanyi enjala eri mu kikoni ate ovala era abawala bavamu ne batandika emize ate semisita esooka yalula abaana wogenda mu semisita esooka n'ovaamu nga oli mu kiriya tekisoboka tosanywera semisita esooka muyigire emize gino wammanga kunywa omwenge oba togunywa kunywa shisha oba tomunywa okukola buli kyakisiro oba tokikola okunywa enjaga okulya ebikoola buli kimu kale gwadde okimanyi nti wali abaana nga semisita namba nga yakagenda mu kiraasi lessons attending for lessons for 3 times or 2 in a full semester emirundi ebiri ngozi n'endala zonna ali abamu bibi abakuba patezi esa gye bagamba nti yanaye tulinayo pepa leero wa semester hangover ebe muli bubi abali mu hositero yeebase kati sawa y'ebibuuza olaba nga apanikinga abaana mukuba sugar daddy abo n'abalima ebigambo ne bamuwayo nga 5 embozi yo nningi ng'afuna gwawaawo nga mutulira pepa
Okimanyi emboozi yo eyinza obutaggwa. Emboozi yo nina nnyingi naddala ku sekita y'abakazi. Ate obuzibuzi nkola mu bbayo kimu mba nkiraba. Buli kimu. Nga nkuta. Nsebo. Kiki basinga ennyo okwettanira nga bayingidde ebbaala? Shisha. Si mawuggwe awo okufa. Shisha tayonoona mawuggwe. Abamukola. Waliyo dokita ng'anywa sigala. Yabawala atya amawuggwe. It's a process. Twena osobola kugaanirira bikubwa ku mwana omuwala n'oba talina bbeeya mu bbaala gwe mushisha ate oba olaba nze we mbategera kutega pooti oba yakatuuka bwoti kasita oba ng'onyirira yabwereere kale gwe omanyi pooti emu sente zegenda okunkolera bano abayayaana nze mugamba kimu omanyi ekiriwo busaba pooti ku pooti nobanywamu eddakiika nga gamba omugagga eweddeko baleete nze mba nkola era omwala oyo wabannyuka alina okuwaayo waba tafunye kati awo nze abamuwaayo ezimuzaayo oba nekumuwaayo ezimubeeramu kubanga nti omwana anywedde pooti 5 nga pooti ye 3 kati mba sikwata emitwalo 3 nenjikuwa netukuuma enkolagana eyo nenkya nenkulyako ate nawe nondyako kyova laba abantu abasinga bagamba bakazi b'ebbaala mbayina ate nga sibeebakako bondi eyo n'omukwano ogwo kirinamu kati wawaze nkyalo nagamba manager deno nze nekisale kyange kino nekikwagala agambye awo sirinamu sente nze munaayo akazi bayaayo baagala balina sente akasagamba koodi eba ogenda kuyana ozigwemu nkumalirizi abatulaba bannaaye katukome wano emboozi tulina nnyingi tusunyeko busunyi ola tujja tandikirawo mukama wange tukomewo n'aba transport n'abalala episode ku episode tukomewo nani wa transport tukomewo n'aba transport kyekibaliisa transport wa ne mazima ddala lwaki zokoleke onkubira esimu nga muyagala kundaba otuuse lwaki nga soko mpeeyo omutwalo mpa owa booda tutandikiraawo mbeere bulungi bwerawo